ng'omu ku kaweefube ow'okutaasa obulamu bw'abantu ababa bafunye obubenje, bamaama abazaala n'abalala kyokka nga bakaluubirizibwa okufuna omusaayi. Ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform kyawandiikira ekitongole ki Uganda Blood Transfusion Services nga kyagala okugaba omusaayi mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, kyokka olw'okubanga ekitongole kino kyali kikyakwataganya n'ensonga endala, kyabawa omwezi guno era olwaleero ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule we wategekeddwa olusiisira lw'okugaba omusaayi. Blood of Honorable Kyagulanyi can save General Muhoozi. Blood of General Muhoozi can save Honorable Kyagulanyi. Omusawo omukugu mu kuggyako n'okutereka omusaayi asoose kunnyonnyola abazze okugaba omusaayi bye bateekeddwa okugoberera n'okwewala bwe banaba bagaba omusaayi. Oyinza kubeera ng'oli musajja oli olinga kaguwa ka mu ngato oyagala kuyita buli mukanya tetukukiiza gaba musaayi, kati omuntu oyo alegesa omukwano leero ayinza okufuna kabootongo, enkya n'afuna sirimu, luli n'afuna enziku. Wano akulembera NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kukeberebwa era oluvannyuma ye n'abakulembeze mu kibiina ne baggyibwako omusaayi. Kyagulanyi asoomoozezza banne ku ludda oluvuganya okwenyigira mu nteekateeka eno era n'asaba abantu bonna okujjumbira basobole okutaasa obulamu bw'abalala. Oba oli wa pati ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa nzikiriza ki, oba oli wa kabira ki, no matter your tribe, no matter your political party, no matter your religion, no matter your gender, this is the most patriotic thing that you can do as a Ugandan. Kyokka ono n'abakulembeze abalala bakakasizza nti enkola eno tesosola yadde okuboola omuntu yenna nga buli muntu asobola okugyenyigiramu. Bwe tubeera mu ddwaliro tewaba kibiina kyonna, tewaba ddiini, tewaba gender. So mwena bakunga mugabe omusaayi, aba DP, aba FDC, aba PPP, aba ANT, aba UPC. Kana akantu kokakukka limuseminga abantu bana, so buli omu abasobola okusemingayo abantu abana kibeera kyakabinya naddala mu season obubenje bungi nnyo ebizibu byabwe bigenda mu maaso mu sizoni eno. Mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abakulembeze baffe tugenda bakubiriza bakole exercise eno mu bitundu byonna ku offices zaffe zonna bagabe omusaayi. Abamu ku bagabye omusaayi boogedde kibasikiriza okwettanira enkola eno. Ate ng'ebiseera ebisinga tukiraba nti omuntu agenda mu ddwaliro nga yeetaaga omusaayi ate ne bagumuguza. Nti tutuuse ku kiseera ng'ekyo ng'omusaayi ogulina okubeerawo ate nga gwabwere nti abantu balina okwenonyeza bo nga bo balina okwenonyeza ssente abantu batuuse nga balina okusasula. Omulanga guno gubeere nga gutambulirwa ddala kubanga ffenna embeera eno eyinza okututuukako. Okusinziira ku basawo mililitas 2 ze babadde basuubira okujja ku NUP naye bafunye ezisinga ku ezo era bano bakubiriza abantu bonna okutegeka okugaba omusaayi mu bitundu gye bali. Kinajjukirwa nti Obwakabaka buzze bukunga abantu ba Ssaabasajja okujjumbira okugaba omusaayi era Ssaabasajja Kabaka awangudde engule eziwerera ddala olw'okukunga abantu okugaba omusaayi n'okukuuma ebyobulamu ebirungi. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina, Gambuze.